twebaza Katonda okeseza amachago olwaleero. Tumwebaza olw'ekisa kyatuwadde, tumwebaza olw'ebirungi n'obugabirizi bwe, tumwebaza olw'obukuumi bwe. Ebintu bingi ebibaawo bye tutalaba ye abiraba, bingi bye tutamanyi ye abimanyi. Kale kyetuva tumwekwasa bulijjo, oyo ali waggulu w'ebintu byonna era alina obuyinza ku bintu byonna. Eyamanya engendo zaffe nga tetunnabaawo. Agamba nti bandigwa 1000 ku ludda lwo olwa ddyo oba 1000 ku lwa kkono. Naye ggwe tolisuulirwa ddala newankubadde ng'ogwa, tolisuulirwa ddala mu bunnya olw'ensonga akukwata n'omukono gwe ogwa ddyo n'akunyweza. Kale tumwekwasenga oyo Namugereka Dunda alaba ebintu byonna. Abantu bangi abafiiriddwa tubasaasira era tubagumya. Ate abafuniddemu ebirungi wabeerawo abazaalibwa abalanga bagenda, wabeerawo abafuna ebirungi abalanga bali mu buyinike. Nammwe tubeebalizaako kubanga wakati mu kusoomooza okungi mmwe musobola okufunamu ebirungi. Kale mwebaze Mukama Katonda, naffe tubeebalizaako kubanga bwe weebaliza ku munno naawe osobola okufuna. Tetukimanyi nti bw'oyagaliza omulala naawe ofuna. Bw'okotoggera omulala ne bw'obanga atambula akaseera kayita katono. Omanyi batugamba emyaka 1000 egy'abantu lunaku lumu olwa Katonda. Gwe oyinza okweyagala emyaka gyo gyonna 8 oba 9. Abaana n'abazzukulu ne babonaabona emyaka 300, generation za myaka 300, kubanga ndi Katonda wa bujja. Nkyawa omwana n'omuzzukulu ku lw'ekibi ky'abajjajjaabe. Kale naddala ffe abazadde bw'oba siga bulungi. Oyinza obutalaba ku makungula naye amazima ddala ojja kulaba ku makungula mu baana ne mu bazzukulu bo. Tewaliwo kibeerawo mu butanwa mu nsi. Mu nsi yaffe ey'emibiri tubeera ne accidents, obutanwa. Naye mu nsi ey'omwoyo tewali kibeerawo mu butanwa. Buli ekibeerawo kiba kiteeketeeke era kiba kigenderere. Kale bwe tuba tukolera tetwekolera wabula tukolera abo abaliddawo emyaka 100, 200, 3, 4. Gye twabadde ne batugamba nti enteekateeka y'Omuchina ennyimpi, short term plan, ebeera ya myaka 10. Ekitegeeza nti batunula wala okulengera ffe gye tutasobola kulengera. Mu buufu obwo era njagadde okukkaatiriza ensonga ekwata ku ndaba yaffe ey'ebintu. Mu puroguramu zaffe zino zonna tuzze tubagamba nti ekitufuula kye tuli mu nsi y'engeri gye tuvuunulamu ebyo ebiba bibaddewo n'endaba gye tulabamu ebintu. Waliwo olunaku olumu lwe ndibaleetera olugero lw'omusajja omu olwaleero nga kati y'omu ku bannaggwano mu ngeri ye ate nga mukoddomi wange Godfrey Mukasa Mugalu. Engeri gy'atambuddemu mu bulamu bwe, ndi mu kusoma ekitabo kye nkitegeere mbaleeteremu olugero bw'anaabanzikiriza okutuusa lwakoze ebintu eby'enjawulo omuli ne Executive Funeral Services. Omu ku bantu abasinga okubudaabuda abantu abayita mu buyinike. Ndibabuulira olugero lwe olunaku olumu. Naye omuntu okutuuka waatuuka wonna kiva mu ngeri gy'avvuunulamu obulamu n'engeri gy'avvuunulamu ensi, oba ebyo ebiba bimutuuseeko mu bulamu oba by'aba ayiseemu mu bulamu.
oli asobola okunakuwala emyaka egiddako 10 oba asobola okukkiriza embeera gy'ayitamu ate n'agiyigiramu nasobola okutambula okugenda mu maaso. Ebyo byonna bisinziira ku mindset, engeri gye tulabamu ebintu. Ffe wano ensimbi zituwambye, ffe ng'abaddugavu zituwambye. Ennono ezituwa obuntu, nagamba nti tuli bantu abakola ebintu, tuli bantu abalina obuntu obukola ebintu era ebintu ebitusobozesa okubeera ne bantu bannaffe. Tuli bantu abalina obuntu obutusobozesa okukola ebintu ebituleetera okutambula obulungi ne bantu bannaffe. Ekitegeeza amaanyi gaffe wano gali muntu. Omuntu bw'afiirwa entu oba obuntu, kyenva nawandiika ekitabo amaanyi g'obuntu. Omuntu bw'afiirwa obuntu, wano maama Naabagereka mu kisaakaate asomesa ku buntu bulamu. Obuntu obwo busobola okufa mu muntu ate busobola okuba obulamu. Bwe bubeera obulamu babuyita obuntu bulamu. Bwe bubeera obufu teweetaaga na kubuwa linnya, kubanga omuntu oyo aba takyesigwa, takyakolaganika naye, takyayanirizibwa, takyetaagibwa. Obuntu kasita bufa. Kyova olaba edda baagambanga nti omuntu asobola okufa ku myaka 25 ne bamuziika ku 80, kubanga obuntu bwe obumuleetera okukola ebintu mu nsi, okutambula n'abantu mu nsi, buba bwafa ng'ekiseera kikyali. Obuntu buno bwe butuzimba ne butusitula ne butuliraanyisa abantu ab'enjawulo ne butusindika wala gye tutatuukanga, n'osanga nga waliwo we watuuka naye nga tetutuukangawo. Kitegeeza eddoboozi lyo lyatuukawo gwe nga tonnatuukawo. Bubeera buntu era amaanyi tegabeera ku muntu gw'olaba, amaanyi gabeera ku buntu obwo. Obwo obuntu tebabuwaanyisa nti otwale obwa munno oba omuwa obubwo, tekisoboka. Kyova ntosobola kubeera muntu mulala kyali ate n'oli omulala tasobola kubeera kyoli. Kyetuva tulina okubeera ffenna awamu nga twewa ekitiibwa era nga tweyagala era nga tukolera wamu, kubanga tukimanyi nti buli muntu ali mu kkubo lye. Naye ffe ennono zituweddemu, values ezisobozesa omuntu okutuuka watuuse. Jonna omuntu gwe nabadde nnyumya naye ku nsonga y'okukuza abaana, ne mutegeeza nti buli muntu ali mu myaka 45 olwaleero n'okwambuka 45+, kale buli muntu ali mu myaka 5 n'okwambuka. Abantu abo bonna abali mu myaka 5 n'okwambuka abakwesiimisa, tebakwesiimisa lwakuba basoma nnyo, tebakwesiimisa lwakuba bakazi, nedda, oba basajja, nedda. Tebakwesiimisa lwakuba bakkiririza mu kino, nedda. Ekibafudde kye bali n'okusobola okutonda omulembe gwabwe gubeere ogw'enkizo, gutukuze, ffe gutukuze tusobole okuvaamu. Olw'ensonga balina bingi bye baayiga nga bakula. Kyokka bye baayiga nga bakula ebisinga obungi ku byo ebibafudde kye bali tebaabiyigira mu masomero, baabiyigira mu nsi. Values, ennono ez'enjawulo ez'okukolagana n'abantu, okutambula bulungi n'abantu, ebintu eby'enjawulo, okuwa abalala ekitiibwa, okukkiriza by'otosobola n'ositula abalala babisobola, obutayimirira mu nkubo z'abantu. Ebintu ebyo byonna abasinga baabiyigira mu maka gye baakulira. Baatoba baabonaabona, abo benjogerako aba 50+, baabonaabona okusobola okuteekawo obulamu. Abaana olwaleero kaakana abato bwe beeyagaliramu, tebaasomera mu masomero baana baabwe gye babatutte. Ekitegeeza n'essomero kikulu n'ekirina nakyo we kikomya omuntu singa aba tafunye nnono values okuviira ddala ewaka ezimusobozesa okuganyulwa ne mu makubo gy'aba ayise. Kakati bo bwe bakuze, okwogera oluzungu si kibi, naye ne boogera n'abaana n'enzungu awaka, ne babalaga ebintu bya kizungu byereere, ne babateerawo embeera ennungi, babeera n'abamaids 2, TV, babeera n'ebintu ebirungi. Era bo kye bafubako kwe kuwa abaana baabwe okusoma. Kirungi nnyo era tukyebaza.
naye mu kuwa abaana baabwe okusoma ne batonderamu omulembe omuzibu nga bw'ogutunulira otya n'okutya ne weebuuza gugenda kukola gutya okutwala ebyo abaasooka bye baakola okubitwala mu maaso. Ababadde ku social media mwalabye abaana nansana eyo mulaba ebintu ebyenjawulo, ebintu bingi ebyenjawulo ebituliraanye. Olwaleero osobola okulaba ekyera n'opapa n'ekyo, neffe bagamba mu Lungereza nti everything you see is a shadow cast by that you cannot see. Buli kintu kyolaba kyekisiikirize kyekyo kyotasobola kulaba. Bw'oba tonnalwanyisa ekyo kyolaba, tandikira ku kino ekitalabika ekyaleeta ekyo ekiviira ddala mu nkuza y'omwana awaka. Kyova olaba nti ffe wano olw'ensa eziweddewo, ensa values, olw'ensa eziweddewo tetusobola kugenda nnyo mu maaso olw'enzivunula gye tuvunulamu ebintu. Ffe twayonooneka, era kyekituleeta mu programu manya ky'olimanya omulimu gwo okugezaako okulwanagana n'endowooza okuzikyusa, newankubadde kikalubo, newankubadde kintu kigumu, naye tufuba okulaba nga tusobola okulwanagana nakyo tukikyuse. Kale waakiri ensigo eyo entono, abo basobola okumereramu ensigo eyo abatono basobole okusitula obulamu bwabwe n'obulamu bw'abalala n'okutonda omugigi ogw'abantu abalala banajja nga banjawulo. Kati enzivunula gye tuvunamu ebintu ebibaddewo buli lunaku, ebiseera ebimu etusitula oba etuleetera okwennyika. Tukkiriza obulamu obwa wansi era obubi, si lwakuba ddala bwe tutyo bwe twatondebwa okubeera mu bulamu obwo bubi, nedda. Wabula lwakuba embeera yatuleetera okukkiriza n'okulowooza nti ekyo kye tulina ekyo kyekyo kimala. Bw'obeera mu bulamu ne mu mbeera embi, ekyo ky'ogenda okuwa abaana bo kubanga by'oyiga bibeera bitono. Nabawe ekyokulabirako wano ne mbagamba nti ebbanga si ddene nnyo emabega wano mu myaka gya 6 ffe twali tufuna independence. Bannaffe Abachina baali babonaabona, bafuna n'enjala eyo yabakuba emyaka 2 just mu gyensanvu wano. Abo bannaffe Abawarabu wano e Dubai mu Emirates baali tebalina kye baliko. Kakano singa tugezaako okubala, singa gavumenti ekubuulira abaana bameka Bannayuganda abali mu mawanga ago, weewuunya. Abachina bagenda ne basoma abazungu abo, ne basoma Abamerika. Era ensonga lwaki olaba nti bali wano ku mugongo gwabwe essaawa yonna babaliivula ekifo kyabwe. Abarabu bagenda eyo mu Bulaaya ne basoma abazungu abo, ne bategeera enneeyisa yaabwe n'engeri gye bakolamu ebintu. Bwe bamala okubisoma ne bakomawo wano, ate ffe kye tuyaayaanira ate kwe kuva wano tubeere eri naye nga tetuyiga. Tubeere eri naye nga tetuyiga. Mufo ky'okubaako bye tuyiga eyo, bye tusoma ne bye tutegeera. Waliwo omukwano gwange yansindikidde message nga ngamba nti awandiika kitabo akizudde nti abantu bonna abeera mu Amerika baddu, they are slaves, naye nga tebamanyi. Nindiridde ekitabo kye, muddugavu yava wano n'agenda n'akisoma, n'asoma ensi yaayo n'agitegeera, n'akizuula nti abantu bonna bali mu ggwanga eryo ery'amaanyi ate baddu ba gavumenti yaabwe mu ngeri gye batasobola kumanya. Bw'ogenda eyo ne bw'okola ebirungi n'ebinene bifaanana bitya, tebiriba bibyo era tebiriba by'abantu bo. Kyova olaba nti n'abazungu abo bakimanyi era bakitegeera. Singa okola ensobi ne bw'oba obaddeyo emyaka 3 ng'olina obutuuze n'okola ensobi oba ekivve eky'amaanyi, bakuggyako obutuuze ne bakuzza ewammwe gye wava. Akabonero akategeeza nti tewali waabwe era tebakukkiriza, newankubadde wababeeramu tebakukkiriza.
ffe buli lwe tufuna embeera eringa ennyangungu twerabira. Kyova olaba nti n'abaana tubaagala, naye buli lwojjukira ensi mwali otegeera nti sigenda kumwanguyiza nnyo mbeera mu bugenderevu, so ate nja kumuwa oba oliawo byessaafuna, naye ate sijja kumwanguyiza bulamu bibeere byangu, olw'ensonga ensi mwagenda okubeera n'okukulira nzibu n'okusinga ku ekyo ky'oba olaba. Nga singa tafuna ekyo kyateekwa kufuna ekirungo ekyo kye yeetaaga, mu nsi atawaaniramu nnyo, agenda kusanga ensozi nga tamanyi na bwe batandika kuzirinnya. Gw'obutamanya abo oba okugaana okumanya tekijjaawo nsi bwefaanana nti mulimu abantu abalungi n'ababi, naye mulimu obubi bungi. Newankubadde n'obulungi mwebuli, mulimu obubi bungi. Obubi tebuli mu nsi, buli mu bantu abasalawo okubeera abalungi oba ababi. Ekikufuula kyoyagala okubeera, ekikujja mu mbeera mwoli kikutwale ku mbeera endala, ekikutambuza okukusitula okukwawula mu balala, y'engeri gy'olabamu ebyo ebiba bibadde mu bulamu bwo. Oli bwe yagamba bwe bwakkanyugira amayinja togakwata kugazzaayo, gakuŋŋaanye ogazimbemu ekisenge. Naye ani gwe bakanyugira n'atazzaayo? Ekitegeeza endaba gy'olabamu ekintu ekyo kiba kikoleddwa. Tukolebwa n'ebintu bingi bingi, tukolebwa ebintu bingi, tuyisibwa mu bintu bingi, tuba tubiraba ebisinga, naye obutazzaayo eri oyo akutawaanyizza tebubeera bunafu, kubeera kutegeera n'omanya nti tekirina kye kiyamba. Katonda bw'akusaasira mu nsi n'akuvuunusa olusozi, teweetaaga ate kuddayo kwekalakaasa na kwewaana, nedda. Ogenda bugenzi mu maaso, kubanga oba okitegedde nti obuyinza n'obusobozi tebibeera bibyo. Kale buli muntu ajja kugwirwa ebiseera n'olukisakisa, naye engeri gy'okozesaamu ebiseera n'ebyo by'oyitamu mu bulamu by'oyiga kye kigenda okukusobozesa okubeera ekyo ky'oyagala okubeera. Engeri gy'ovuunulamu ebyo by'oba oyiseemu mu biseera ebyo kye kikusobozesa okuggyamu amakulu osobole okubeera ekyo ky'oyagala. Bino tubyogeddeko ebbanga ddene, tujja kubikkaatiriza kubanga ddiŋŋana amawulu. Ekiruubirirwa kwe kugezaako okutonda endowooza empya mu ffe abantu baffe basobole okugenda mu maaso, si lwakuba nti tebasobola, naye lwakuba nti bw'onoonyereza okizuula nti bangi bali mu makomera. Si gano agakulirwa mukulu by'abashaija saago, wabula amakomera ag'endowooza ag'emitwe gyabwe. Abantu bangi batambula nga beetissa amakomera waggulu, anti gy'emitwe gyaffe. Ng'oli yeesibira mu kkomera ly'endowooza ye n'engeri gy'alabamu ekintu nga tasobola kukikyusa, nga ne bw'omugamba nti kino kyeru, kino kiddugavu, yaakugamba ekyo kya langi ndala, naye nga ne bw'aba akiraba. Yali Machiavelli yagamba nti ekirimbo bw'okiddiŋŋana emirundi n'emirundi kituuka ekiseera ne gwafuuka amazima. Omuntu bw'omugamba nti entebe eyo njeru naye ng'ate enzirugavu, omulundi ogusooka akuwakanya, enkeera bw'okiddamu akuwakanya, ogwokusatu bw'okiddamu akuwakanya, ogwokuna asiriikirira, ogwokutaano yeefumiitiriza, ogw'omukaaga atandika okulowooza nti wandiba omutuufu, ogw'omusanvu akkiriza nti olabika oli mutuufu. Lwaki? Kubanga gw'osobodde okuba n'amaanyi agaddiŋŋana ekyo ggwe kyokkiriza. Kale bwe kibanga n'ekirimbo bw'okiddiŋŋana kikkirizibwa, ate amazima bw'ogaddiŋŋana newankubadde gazitowa, newankubadde mazibu okukkiriza, naye era waakiri ebeerayo abantu abatuuka ekiseera ne bagategeera
ne gafuuka ekitundu ku bo ne batambulira mu go era ne basobola okukola ebisinga obungi. Njagala okubeebaza abawaayo ebiseera buli ku makya olw'omukaaga ne musobola okutegeera ebintu bino. Okudduka ennyo si kwe kutuuka. Nga bwe twalaba sabbiiti ewedde nti oli Sulimaani yawandiika ekitabo ekyo ng'akuze n'agamba nti nkitegedde era nkirabye nti ab'embiro ennyingi si be bawangula empaka. Mu butuufu yali yeetegerezza obulamu ng'akuze. Ebitabo bino yawandiika ebitabo bisatu. Naye waliwo kye yawandiika nga muvubuka nnyo amaanyi gamuwala, ne wabaawo kye yawandiika nga akuze afuuse omusajja, ne wabaawo ne kye yawandiika nga akaddiye. Ecclesiastes yakiwandiika akaddiye. Yakiraba nti ab'embiro ennyingi si be basinga empaka, n'ab'amaanyi si be basinga okulwana, n'abagezigezi si be bafuna emmere, n'abategeevu si be bafuna obugagga, so n'abakalabakalaba si be baganja. Naye bonna bagwirwa bugwizi ebiseera, time and chance. Ebiseera n'ebigambo time and chance, engeri gy'okozesaamu gy'ovvuunulamu ebyo by'oyitamu leero n'obijjamu amasomo agakusobozesa okukozesa olukisakisa oba n'emikisa gy'osisinkana mu biseera. Ekyo tekireetebwa nnyo kusoma, tekireetebwa nnyo gye wakulira, tekireetebwa nnyo kyokkiriza. Kireetebwa kusalawo okwo na ngeri gy'ovvuunulamu ebyo ebiba bibaddewo. Kale mbeebaza okuwaayo ebiseera n'okuwuliriza. Mu sabbiiti 2 tujja kuba ndowooza tumaliriza ekitabo kyaffe naawe osobola. Sabbiiti ejja nja kubawa ennamba abaagala okubuukinga ekitabo ekyo, era tujja kuba tubabuulira ddi lwe tunaakitongoza. Naye olw'enkyukakyuka y'ensi n'ebintu bingi ebikyuse, twetegereza kulaba biseera bituufu bwe binaabeera. So nja kuba mbabuulira sabbiiti ejja abaagala okubuukinga, nja kubawa ennamba. Naye seeno bw'obanga tonnaba kusoma maanyi ga buntu, teweetaaga kusoma naawe osobola. Weetaaga osookoddeyo osome amaanyi g'obuntu. Ekitabo ekyo kisangibwa ku kakkalabizo lyaffe wano ku luguudo lwa Kabaka Njagala, era osobola okufuna ebisingawo ku nsonga eyo ng'okubye ku nnamba eno noti 708 noti 708 48 63 79 noti 708 48 63 79 0708 48 6379. Osobola okukuba n'omanya ebikwata ku kitabo kiri ekikadde wawe kiri ne osobola okukisanga. Osobola okusindikira obaka ku WhatsApp 0757 23 79 43 noti 75 7 23 79 43 ku WhatsApp nga tokubye ku WhatsApp 0757 23 7943. Mbaagaliza egganda lya sabbiiti eno eddungi ate ne sabbiiti ejja ennungi. Mbaagaliza omukisa gwa Katonda ku bulamu bwammwe ne ku mirimu gyammwe. Katonda atukuume atusaasire, kubanga bw'olengerayo Katonda atubeere.